Mu kafuba w'okugoba obwavu mu maka ku mulundi guno n'abakyala b'abasirikale nabo tebalekeddwa mabega. Ku mukolo ogutegekeddwa mu Barracks Nsambya ogwetabiddwako abakyala kwe basinzidde ne balombojja embeera gye bayitamu. Wange kubeera ng'afuna musaara mu gavumenti tekikyetaaga nti no nange nfuna musaara ate tulina abaana bangi tulina responsibilities bangi. Ogwo omusaara gugenda mu school fees, ogwo omusaara gugenda mu kuliisa aba families, ogwo omusaara gulina kugenda mu other things medical. Bagamba nti enteekateeka za gavumenti bo bazibayisaako buyisi. Abalala bajja wano ne batuwa empty promises naye nga tebatukiriza kye batusuubiza. Kwegamba osangaga abantu balina enyiike ku mutima ate oluusi government program ng'emyoga nga PDM tetufuna munda mu barracks yaffe. Kati bano batendekeddwa ebyemikono. Abakyala abasirikale ne basinga okuba obi mu Uganda muno naye ng'ate abantu tebakimanyi naye tubakaka mujje mulonde nabo bagaka tusigala awaka waakiri. Obola batulwana nnyo okulaba abantu buli omu akola ki aveeyo gyali ajje wano ku mwanjo tugonjoole kubanga ebintu gwe nange olina kukkiriza nti ebintu bikolwa abantu babiri. Era bakubiriziddwa okwettanira enteekateeka eno basobole okwejja mu bwavu. Bijja kusitula abakyala okufuna ssente kati ekyuma kya sabbuuni nkiguze bajja kubanga bakola sabbuuni nga bamweguza nga bamutunda ne wabweru. UNBS bajja kugifuna ko bajja kuba ku mutindo bajja oli atasobola kukola ajja gamba liquid soap kamusiimuze wano sente zeyali badde agenda mu supermarket ogula abazisevinga. Aduumira poliisi Abbas Kagaba mu bubaka bwe bw'atissa Anatoli Muleeterwa asabye abakyala bano okwaniriza enteekateeka eno era bagikozese okukyusa embeera mwe bawangaalira. It is not only an act of mobilization strategy but also an avenue of fighting against poverty, vulnerability and unemployment among the police families. Ku lwa poliisi yeeyamye okuwagira enteekateeka zonna ezigendereddwamu okukulaakulanya abakyala bano. As police management, we take pride in this form of government intervention as a means of reducing on the vulnerability of our women against the acts of domestic violence, redundancy in the police barracks. Bano balina essuubi nti singa abakyala bano beenyigira mu by'emikono kijja kubayamba okuva mu bwavu.